Luno lwe lusozi olugambibwa nti omuyimbi kati atakyali olusozi omuyimbi atakyali mu ggwanga lyaffe Uganda we yakolera oluyimba akasuku. Ndowooza olengera luli mu sheepu ya Akawanga. Era kati saa zino ndina abakulu bagenda kubanga batulambuza engeri gye balukolamu. Ndi n'omukulu Vicky eri nga ndabayo embuzi enkulu n'ento. Olwo lusozi mb'omuzizo ogusooka togendayo ng'oyambadde yero. Okay, aliko omukutu gwa Wonders Just ebimu ku byewuunyisa ebiri mu nsi lwe luno olusozi. Wano bayitawo batya? Kigamba kirungi. Olusozi baluyita batya? Mangi? Namwerwa. Ate oli wala mujje wano munnyonnyole bulungi. Kale, ndi wala n'omukulu agenda kutubuuliramu ku bimu ku bikwatagana n'olusozi luno era na lwaki omuyimbi Bebideo lwe yasalako okukolerako vidiyo ye. Omukulu, ugamba otya? Kale gukola mpola mpola nga bitalo nnyo ebiri eno. Sooka otubuulire amannya go. Mayanja ani? Mayanja Luze Christ. Omugenzi ono obadde omuyita otya? Mugenzi oyo mu bufuzi abadde nga muganda wange. Yasooka n'aba mukwano gwa. N'ava mu kuba mukwano gwa. N'afuuka muganda wange. Owanna maddala. Era nga mbadde muyita mukulu wange. Oluganda olwatandika ddi? Mwakulira wamu, mwasomera wamu, baba mwemanye mwetegedde mu kibuga saidi Kampala. Obutundu ebyawo okusega Lubaga. Ne mukwatagana bulungi. Abadde yeeyisa atya ng'omuntu? Ng'omuntu abadde akwata bulungi ebintu bye. Singa naawe oba omukutte bulungi. Era nga ye muntu omukkakkamu awuliriza. Singa ky'oba omunnyonnyodde omukoze nga talina buzibu. Kale, kati wano we tuli nkiwa we bakolera vidiyo ya Kasuku. Bwekiri si wekiri? Sooka otubuulireko ku byafaayo by'olusozi luno. Olusozi luno mwenna abanda bano abampuliriza lutusangibwa ku kitundu oba ekyalo kye bayita Kigamba mu ggombolola y'Ekiyuuni mu disitulikiti ey'e Mubende era mu ssaza erya Buweekula. Olusozi luno luyitibwa Namwerwa. Era olusozi luno lwaki luyitwa Namwerwa? Lwayitibwanga Namwerwa kubanga olusozi luno lwakolebwangako abatugamba abamu abatunyumiza kubaaliwo kuba ffe tuli ba generation eno nga batugamba lwakolebwangako emikolo egimu egikwatagana n'egy'ennono era nga lwalinga kuliko ekitundu bw'oba olutambudde n'oyambuka eri waliwo gye kibayita eggabiro. Abantu abamu edda kwe bajjanga ne bagabulira mbu ng'ebintu singa enkuba yabulanga kuno abamu bajjajjaffe ffe wetutaali tuwulira mboozi era nga bajja ne babaako emikolo gye bakolerayo okakala ekitundu kino ne kifuna emmere oba enkuba. Era bajjangayo ne bakolerangayo emikolo egimu ku egyo egy'obuwangwa. Suubire mwenna abali eyo abampuliriza oba oli Muganda oba oli Munyoro oba oli Musoga oba Mutanzania buli omu alina ennono eyo mwakola ki? Mwasibuka. Era n'obulombolombo bwaki bwazo. Kati mizizo ki egiri ku lusozi luno? Emizizo gye nawo amayinja nga ngalaba geepanga geetuddeko bulungi. Siyinza kulimba lwaki nange geepanga. Ago ge maanyi ga Katonda. Y'engeri gye yaluwundamu. Naye ng'emizizo gyalwo gye nawulirako era omukulu ono eyali badde abyogera ye mugenzi Bebideo Ssaabaswa abamu gwe mumanyi nga Mbaziiradde. Yali alunyumirizaako kuba ye lwakuno era azaaliddwa kuno kwakoze eki. Yantegeeza nti olusozi yatugambako nti olusozi olwo terwakkirizangako ddala bantu bano abamu abaagala okukolerayo ebintu ebyokwegadanga. Otyo? Ekyo kyo yakinkola ki? Yakinyumiriza. Bwe mbikolerayo mu baaki? Bwe mbikolerayo mu baaki?
era mbu baafunanga ebizibu ebyenjawulo. Otyo? Okitegeera bulungi ssebo. Ye ebyo byabinyumizaako kubanga teruli wala ne we tugenda okumuteeka kuba ye kwakulidde. Ate ffe yatunyumizanga luki lunyumize. Kunyumiza. Otyo omuzizo omulala. Omuzizo ogulinga ogwokubiri bwe yaŋŋambako yaŋŋamba nti bwe baayambukanga mu lusozi abantu nga bagenda okukolerayo emikolo gye saategeera oba gye simanyi tebakkirizibwanga kubeera nga bambadde ezaffe ezikoleddwa. Zikomawo engatto. Engatto zirina ewantu we zikoma kati no gye tuli tukyali wansi waalo naye eri waggulu waliwo gye zikola ki gye zaakomanga. Kuba beewalanga kugwa bigonga engatto ziseerera. Mayina abasajja abaganda abo baali bagezi nnyo. Baalinanga ze baalinga bambala ezaalingangawo mu biseera biri ebyedda ezitali zino ezaffe. Ziri wa zirugabire. Bwe zityo okugeza waliwo gye bayita simanye emikalabanda bwatu bwe yanyumizanga. Olusozi luno yakunyumiza bunyumiza oba wakula olulaba? Nze sikulidde kuno era sijjenzaalibwe. Wabula twajjangayo n'omu ku oyo omugenzi n'atubuulira emboozi ekwatagana ewaabwe n'atulaga ebimu ku biri ewaabwe n'ebintu ebigoberera oba ebibirimu oba ebyo engeri gye baabigobererangamu. Lwaki musozi zonna zonna yalondamu luno okukolerawo vidiyo ya Akawanga? Ekintu ekyo olyose n'okimbuuza. Yantegeeza kuba nange nakimubuuza ng'akyali muki mu bulamu bw'ensi. Lwaki walonda olusozi? N'aŋŋamba ekigambo kimu, osiimanga oba oyagalanga ekintu ekyammwe. Nti yatunuulira lwenzooli gy'eri naye eri kaseese. Waliwo erigooni naye eri mbugisu. N'agamba lwaki situmbula ekitundu kyaffe gye nkola ki? Gyenva. Nga naffe tulina olusozi olutudde ku kyalo kyaffe. Kwenyini kwenzaalibwa lwaki ate nnina nkolera egindi? Ye yayagala kupromotinga. Oba amaanyi agattumula oluyimba gaava wano. Yayagala kupromotinga kitundu gyakola ki? Yava. Yali ensonga enkulu. Tebirimu by'amaanyi. Yayagala kupromotinga adirectinga. Kati nga ggwe omuntu olina kirungi kyonna kye wali ojje ku lusozi wano. Kubanga nze sikerangako ku makya nti nzije matembeeko kyengira nno. Takubwiranko kyama kiri ku lusozi guno nti oba ojja n'okolaba oti newe oti osobola okufuna kino. Engeri gye saayina nnyo budde kumubeerawo nga mubuuza ku nsonga ezikwatagana ku ebizinzi yatubuulira yatunyumizanga ku ngulu kuba naffe twamubuuzanga lwaki wasalawo okusuutinga oluyimba olwo ne vidiyo yeeyo mu lusozi luno. Agamba kimu nti njagala just nali njagala kupromotinga gyenva kuba ye abadde ayagala nnyo ewaabwe era nga n'ennyimba ze ezimu abalaga nti ze nvudde wa Mubende. Kati omuntu alaba ayinza okwagala okumulaga ebitundu ebimu ebyashootingibwamu vidiyo eno. Osobola okubitulagako nga wali bakolerawo we bati newe bati. Tusobola okwambuka mpola amaanyi gabaamu. Tutambula mpola ne tweyongerayo nga tugenda bwe tubakolaki omulengera ebitundu gyebiri eyo ne waggulu bingi nnyo. Temulimu misota? Sikiriza kakasa tewali watali musota olaba ne mu mazzi gibaamu. Tewali watali kintu kyonna kisobola okubaayo naye tebakitegeese nti kirinze ggwe. Kati abantu bajja ne balambulako ku luno olusozi. Era nga bw'olaba naawe nga bozze era nga naffe bwe tuzze era omanya nti waliwo n'abalala abakola ki abajja. Batera kubaayo ddi abalambuzi? Munyi Uganda ebeera n'ebintu ebyenjawulo. Tebalina budde kubanga teruli nnyo strict nti nno baaluteeka nnyo mu mbeera ya tourist attraction nti baalutongoza. Wabula n'omuyimbi omugenzi Ebigaba Stove Uganda ye yagezaako okwagala oddutumbula. Kale ka tugende mu maaso ate tube nga tulambula olusozi luno ate tulengere engeri n'ebyewuunyo ebiri ku lusozi luno. Tovaako tukyali ku Wonders Just.
kale nze Simon Mr. Simon Peter Mare nga bulijjo okubala nga mbalambuzaako kati eri gy'olaba leero saa zino tuli Kigali ziri z'ensozi wali Abanyarwanda we basinga okwetemeratemera wali wansi no Munyarwanda nyashifatara nyaho abantu mbinoonya naye mmanje muyinza bisanga kati eno bagiyita ensaana wali oludde ku nsaana abakyala wano we wali ekyama kyammwe tebakulimba nti eriyo omukyala njagala weetegereza ekintu kino olaba ekimera kino ngenda kubannyonnyola omugaso gwakyo nawe bakiyita batya kiina engeri gye kyakula era bw'okiwenjula bulungi ekkutabi erisooka n'okiwenjula ettabi eryokubiri Simon jangu olabe ekiri mu masekkati g'ettabi eryokumeka eryokusatu so kati g'omukyala olaba ate bw'okitabangula obulungi kinyiiga bwe kinyiiga kikola kitya kireeta amazzi so kakati abakyala kino ekimera bw'oba oyagala nkubuulire erinnya lyakyo omugaso ogutegedde mulina abaana neekwataako nze kojja mutereeza bitategeredde nja kutereeza ebitateredde ojja muuta ate bonna kakati kano kabaana ababulenzi otusize eddoboozi abakakama abaana ab'obulenzi mutera okubanga mulebera staganati okulebera mu luzungu kyeki staganati you always stagnant kakati mbanogerayo akantu kano kamu olaba ndowooza n'obugumu okalabi ojja ng'oseka kikagumu ekizampa ennungi ate kirungi mugenze ne mufuna omukisa nga kojja mwena sigala omu kati nga bw'okalaba obugumu bwako twala obwagaagavu obw'ekibala ekirungi nga kiyina n'ekuki owaye ali ku kamera nga kiyina n'ekuki kutuwoota kati obugumu bw'ekintu kino bwe busisinkana omukyala nga yawundibwa akatini owaye tetwogera ku bunene bwa sayizi zigatte ebbiri nabagamba ne bekaba katono kajogeza engalabi otyo obuti ate bwetaaga kuba bunene nze kojja nfumite owaage emboozi kakati kakati ne bwenkaleeta buleesi nenteeka kungulu mukalaba woota namulaze nenkatereka buteresi kati kino ekimera kaba n'ebbugumu wulira kitandika ofuna ebbugumu era olaba fiiringi kitandise okwenyeenya tudamudde okusoma kojja kakati enamba yange abagyetaaze nina akalala kenjagala okubawa kano kaabaana abakatandika okugira manye omulembe gw'obutiitimbi watu bugenda guggwawo kakati baana bange ab'obuwala
akashigo kano okalaba mirobo bushatu omusajja Mirabo bisibukalu. mbuuza ate mbalagirira ekikolo nze nkiina Ate mbuzizza. kakati kozi abaluganda Yesu yeebase